Sankima omuzimu gwabatolokako ate mukambwe wavu omuntu bwafa batakyayina mukwano. Olina omukolo ogw'okwanjula, mbaga, birthday party, graduation na buli mukolo ogwa buli kika. Weekwate bannaffe aba Duncan Digital Studios balina kamera eza buli kika nga kw'ossa ne drone oba kuyita obunyonyi obubuukira mu bbanga. Duncan Digital Studios bakwata ebifaananyi eby'omulembe ddala nga kw'ossa ne vidiyo eri ku mutindo gwa nsi yonna. Basangibwa e KYOTERA, Bethlehem Road mu California ku mafuta. Osobola obbakubira ku nnamba y'essimu 0752006225 beba Duncan Digital Studios. Soke tugenda maaso katono nnyo ekirango kino katukiiseewo. Bannaffe aba KYOTERA Film Production bategeeza mwenna bannayuganda. Bannaffe aba KYOTERA Film Production be bakuzannyira firimu nga Kibaate, Kawanga ne Kateesigwa. Kaakati bagwadde omukisa mwenna abaana b'obuwala n'ab'obulenzi abalabika okuba ni mwagala okwenyigira n'okuzuula ebitone byammwe ebyokuzannya firimu. Musobola okujja mu KYOTERA Film Production ate nga woofiisi yaabwe esangwa butereevu mu kibuga KYOTERA ku luguudo lw'e Bethlehem opposite Institute, oba osobola okuleka ndi okubira ku Duncan Kataala ku nnamba y'essimu 0752006225. Njiddamu kubira Duncan Kataala ku nnamba 0752006225. Omanye ebisinga ku KYOTERA Film Production naawe kennyini ayagala okuba nga ozuula ekitone n'okukizuukuza ekyokuzannya firimu. Bakwawadde mwenna abaana b'obulenzi n'ab'obuwala abaagala okuleka nti muzuukusa ebitone byammwe ebyokuzannya sinema, mujje babayigirize ate nammwe mubenga mukuguka mu byokuzannya sinema. Bannaffe aba KYOTERA Film Production neera bakomyewo bagenda kubala kutuusaako mbulambalamba a Duncan Digital Studio. Bano ng'omanya nti Uganda ku ntikko batugambye nti bamuyita kyomuhendo enjo gali lugambo etandika butandisi. Ronald omusiru akuweerezanga omusiguze etandika butandisi sinema eno. Bano bakuleetedde ekyomulembe bunuudi gwa leero. Tulina omubeezi Agnes alinga nga mama Paatu bwagenda okuba nga akuweereza eno etandika butandika ate nga sala bakunyumirize. Mukyala Peter agenda kubeera senga Sikaalo oba Sikoola alo kakati jjajja Kataala yakuweereza nga jjajja eno etandika. Kina Uganda kyaffe ekyomulembe KYOTERA Film Production YouTube channel kugenda otusanga Mugave Mukiibi ndeese Samu Kapulu naye Lubega bali ku ddembe akuweereza nga Goroba. Olumbe lw'eddogo ye sinema etandika. Olumbe lw'eddogo etandika butandisi. Olumbe lw'eddogo era nga sala bakunyumirize etandise. Gambye evudde mu KYOTERA Film Production. Olusuku nfuniddeko mulamu ne mulamu. Kumbe mulamu yagambye ebintu bino tebyetaaga kutigonya nga babitigoonyeza mu nnyumba ya Peter era ne bamalirizanga tuutu oba loogi tuutu kale oba mu lusuku. Be bano betulengera mu lusuku. Mulamu agenda okuyamba mulamu we ekizibu ekimuluma. Be bano mu nnimiro mulamu alese kayalawo efirimu yiino olumbe lw'eddogo. Kati ya mulamu bambi yekyalinawo bwe bukodyo bw'aba atandise naye mwennyini yeewulira nti obukodyo abulina. Mulamu ng'ayalawo ayayayaya mulamu ngenda okuyamba baaba ye nga baaba alyoka nabeera ng'akola nnyo. Yero nadi omusiru era avunga ekwajja. Bambi tomutwala bubi ono azze ayambe ku baabawe emirimu baaba gyatatuukiriza. Ate n'omukyala tomutwala bubi bambi teyayagala bintu bya bba bigaba bweru wa kika kwe kufuna muto owa bbaawe. Ensonga eno ebirenga esigadde mu kika bambi kiba kibi nnyo omukazi okutandika okwenda
n'ava mu luggya n'ava ne mutika n'agenda n'ayenda abweru ekibi nnyo otegedde kati omukazi ono wakisa nnyo yasalawo ebintu bya bba aleme bigaba ku kyalo ebintu leka abigabire mulamu we aba tagabye nnyo bweru ndowooza bba ne bw'aba amusanze era ayinza nga kale weebale kubeera nga wakola ki wagabira mwana wa maama okusinga okugabira ab'ekyalo omanyi blood is thicker than water oyinza okubanga si ku mukazi simanyi egenda mu maaso kyala naye olugendo kati tulina byewamu busobola kukyalira nze mulamu mbadde saagala nnyo okubeera muno kati zibadde njagala tutambule bwe tuba tutambudde ebintu bino bye nalaba nga mmaze okituulako nga mbisobola ze mbadde njagala baaba tumutte wulira firimu bwe naabituulako obulungi ne mpulira ng'eŋŋoma ngisobola mbadde njagala baaba tumutte ngenze wekka kozi wetugenda ffenna era nze mbadde nina omusawo gye njagala tugende omusawo oyo oba kale asobola okubeera oba baba tumusudde ku accident n'abeerawo ng'agenyezza nga kale ne bwenzija mu nju tasobola kukwata muggo kisobola omusobola kirwazaawo ne kimenyeka okugulu ne kimala emyaka 8 mu nju olaba n'abaana bwe mbakuzaalamu naye ng'era mbazadde mu kika gwe mu nnimiro omuntu ng'atandika kuyamba baaba we omukazi ono bambi namwagala nnyo yali wakisa ensonga teyazigaba bweru yazisigaza munda mu kika waliwo ge bawadde ebyayi n'enku abakyagenda mu maaso mu kibibanja nyabo kumbe mulamu ne mulamu mulamu ne mulamu nyabo oyo siye kafeero tali ku mukyala wa Peter baabawe laba firimu zinagamba ojja kubegako oseneko oyo nze mulamu nagamba omukwano nina ogenda begako bubeza ate buli lwenzija kasitayiro kalala tunalonda ekyapa mumanyaga okimanyi nti niwalonda ekyapa mumanyago mulamu nze byange biryawo tewali abadde asumulula kafeero ngendo layira laba nono kati kulaba entuuso zituyita kusisinkana sikyatwinunga ennimi eddwene mu lusuku bulira firimu abakyalo obawulidde nyumiddwa mu lusuku kale wakati ebitanda twateeka byakyawaka nga oba kale mu kisenge twasimbamu nga lusuku nga temuli kitanda oba oliawo senga nyumirwa bwentyo bulijjo kyokka tulina agatanda ga double bed mazongoto siwoomerwanga bulijjo nga wempoomedwa naye omanyi nga tuli ku malaalo ga kitaawo layira naye kiki kyonkozeseza wedda tuli wano twegaddanga nga ne taata alaba taata gwe twakaziika myezi 2 tegunnaba nakuwera mulamba taatayize n'okuba ndabye n'okundaba nga ndi kumukabaaba omukwano ogubazibye amaaso okukakana ku bijja mulamu wayambidde mulamu we efirimu ninaye mulamu wulimba kakati ogenza okundaba nga wano wina okwala taata ali wali andaba twakamuziika tanaba nakutukako nsengo kati obwedda ndaba nyina obwedda ndeeta nkodyo ku nkodyo kumbe kaze ndakenga asagala malaalo gaagano mama taata soli taata soli bizibu kuyamba baba ekikulu baba naye akola nnyo naye era taata naawe okitegedde nina okuyamba mutabani we omukulu badde muyamba buyambi taata tonyiiga agamba amalaalo sazaala gyaleka kale ketaasa naye era sazaala ndozala nange nina ekisa ebintu saabigaba bweru ebintu era sazaala olaba nabiziza mu baana bo bonna baana bo ayayayayaya kumba alabye Rozi alabye bebamu ku bannalugambo ku kyalo kuno kale okukiraba n'akisirikira kibanga kimufumita
nga jeri kali lugambo kyomuhendo enjo Kafeero musajja mubi nnyo. Kiki musanze gwe kimanyi nga musanze ku mukaaba we maama Kafeero abeerenga nga baliko wala babeereno nga bali wala niye kitaawe gwe twakaziika kuba badde kyenkana batadde n'omutwe ne banne bali bajoozi kale bali bajoozi omusajja tanaba nakugwera magombe kwe babadde batadde omutwe kegamba sitiriyo zonna obwedda zirira udandikiriya eri omugenzi zibeesi zi aluto zimono zisitiriyo gano maano genyi kati tugenda kukola tutya era tetulina kyakola tutambuza oluga omwana nga mulwadde naye bannange kyekinave ojja kiwulira banaye Kafeero takoze kubeera nga akikitanya mukabaala we kyokka akikitanyiriza ku malaalo banaye Kafeero omusika yabiwoona omwana kubanga yalaba bano bazadde tebalinaamu magezi kyova olaba ebyofusika wamma yabiwoolya omwana gana ge yazaala tegalina makulu nazi kuno abazadde kugenda maaso n'okugaba ebyobusika yasookanga kwetegereza eso si kuleera nga bazaala ekyana kisasalala ate kibeere nga kitwala ebyobusika munnange egenda maaso olumbe lw'eddugu kati kali lugambo gwe banyumiriza naye naaluleetanga alabye banaye badde sikirabangako mwemukimanyi nti nsanze Kafeero ng'ali ku mulamu we nga balinga abali mu buliri balinga abali mu nju nga eddoboozi lyokka omanyi werugambo bw'atawoomesa takola wadde tekuli asasula naye ayagala olugambo lubeere nga luwoma mbalabidde ddala mbakutte mwana gwe mbakutte tayinza kugamba nti waliwo abakutte najja naŋŋamba loozi mbakutte malalogaani nga bali ku malaalo ga taata waabwe kwennyini nsose nempulira neŋŋamba maama eno wajjayo disiko ani yatadde eno wuufa nga mpulira kikaaye sitiriyo ziri eri ziringa za shiba ngenza otuukayo nonno ng'ogiyita wuufa nga si muntu agenda maaso n'okulabikanga muntu nga n'agenda maaso n'okulabikanga muntu kale oli omukazi banaye Katonda yamuwa ekitone wulira Katonda yamuwa ekitone alina kabeesi kasitiriyo banaye ng'otulabyeko nnyo mwana gwe ne bw'otaalirabye n'osigala ng'owuliriza kino ekyalo kyabaki kino ekyalo kirina amawano owa omwana nze ntudde bwe baba olugambo njagala abaana bange babire bulungi kakati bwe tuvaayo ono ye Kafeero weewuunye Kafeero alina omukazi gwe yazaalamu omwana awaka naye nga tali waka kakati Kafeero nagamba nze sikola jajja akwata senga aleeta sikolasitiika jjukira sikolasitiika senga yabagamba nti ajja babeererawo lwaki ebyobusika baabiwa omuntu taata gwe yali tazaala baba bano bajja beeyokya bayingidde essabo tebuggwayo senga sikolasitiika ng'aleeta mutabani we Kafeero ono ye Mugalanda bajjajja ewa jjajja Kataala Duncan Kataala muzibu ki bajjajja ebibaleese wa jjajja kitaffe yali anamuwa ettaka nga ddene ate omwana nga si waawe alibe twagala aveewo ettaka etuyettisa mwagala kuyitiza ensonga baziwaabye omuntu oyo tubaako engeri gyetumugyawo kumbe omuntu era gwe baagala okuggyawo ye Peter era Peter gwe baawa ebyobugagga wabula nga kigambibwa nti wadde ye mukulu taata si yamuzaala taata yakuza mukuze abaana tu tebasobola butagabana ye senga sikolasitiika azze ne Kafeero lwaki Kafeero ateekamu nnyo amaanyi og'okusaanyawo Peter kubanga ebintu ayagala abeere nga yabisigalako yabeere nga yabituulako tumugjewo jajja aveewo era ekyokumugjawo kyokka kyekisinga okubeera ku mumwa ogwa Peter
I mean ogwa kafeero. Jajja ngagenda maaso nabajjako katuuyo kalogaako kalogo kasazeewo. Tugenda maaso. Bambi Peter abeera mu kkola musajja musuubuzi w'amatooke era ndowooza taata waabwe yakizuula nti oli musajja mukozi. Ebyobugagga ebisinga n'abiwa Peter newankubadde si gwazaala oba si yamuzaala. Naye olisenga ono gw'oliisa anaakola ono n'anatta Peter ono. Mwana wange kakkana nze senga we emyaka gye ndogedde nze ngimanyi. Kasita akola bye yatugambye ne tubikola bulungi nnyo. Peter luwe Peter mufu. Nagambye tulaba true story. Tulaba kina Uganda olumbe lw'eddogo. Kakati kafeero asazeewo asobole okusaanyaawo wabula ng'ate ye tafa nnyo ku bya bugagga. Ekintu kiri mulamu ke yamuwaako kiri erina ayagala kitwale maaso. Munange jjajja kataala ng'aleeta ddagala ng'akwata ddagala ng'awa kafeero. Genda osimbe eddagala eryo mu kibanja ate obudde bwa kiro olisimba budde bwa kiro. Kati nga nesonga sikola sitika bamuwa eddagala. Genda olisimbe mu kibanja kyemwagala osigaza. Budde bwa kiro otekeko ejjembe ofube okulaba nga ejjembe eryo ligenda munywa ojja kuba omuwaddeyo. Wabula bw'aba afudde musookanga ku mayite ye. Bw'abanga afudde ofuba okulaba nga mwaba musse musooka ku mayiti ye mubeeko bye mumukola n'eddagala ly'engendo bbawa. Mumuteeke eddagala wansi lw'olulimi mumuyiweko omwenge mu kamwa taliboogera. Kamaze okuloga tugenda maaso neneyo mulembe bagiyita olumbe olw'eddogo kigenyagenya. Kamaze okuloga bajaja mugende mutoyo egenda maaso. Ekisa Peter si kutwala bya bugagga. Ekisa Peter lwaki kafeero abitaddemu amaanyi. Kafeero omanyi bagamba nti omwoyo mulonde. Tudda kusenga sikola sitiika yafuna ejjembe ddene. Yafuna ejjembe ddene. Njagala olabe gwe Senkima Peter watwala ebintu bya mwannyinaze. Senkima Peter lino ejjembe njagala likunuune. Ejjembe njagala likunuune Senkima Peter. Toyina nakyo olina kuzzaako Senkima Peter. Sikola sitiika ng'asimba. Tulaba firimu true story. Kakati we yali asimba waliwo yali ava okukyama kuma senga aliye nakola obulogo laba obulogo. Lengera obulogo. Lengera obulogo. Mukazi akunama kunama. Unakunama batwala senga 10. Okukakana senga eddagala yasimba oba lyatuuka bulungi mu ttaka oba teryatuuka mpaawo amanyi. Senkima abasajja balina eddogo. Abasajja balina eddogo. Senkima gye yagenza tema amatooke. Senkima ono bamukomyawo taatuuke ye lwe luyimba oluli ku mumwa. Ono ye mukazi we. Ye mukazi we. Jukira ne mukazi we yasalawo bato omusajja ono abaafunamu 2 asigaza amaka beba bakazi bembeera nabo bulijjo kyokka mulinamu omwana Senkima. Okubeera wali ng'otudde abaana webakola
tugenze okulengera Senkima ayiikayiika okutema amatooke 10 erisigaddeyo. Senkima ayiikayiika emmoloka tajja agisobola. Senkima konze kandeete Senkima awaka. Ayiwowe olubuto enyindo matu oluviiri mama olugere. Kati kumbe balina omusiraamu awo kumpi. Mwalimu ye neighbor. Senkima bamulese kumbe Senkima bamutuninze. Nezireta sengawe y'omu ku batuninga genda maaso firimu. Tusooke tumuyole tumutwale mu ddwaliro oba waka. Tusooke tumutwale awaka. Olulimi amannyo ennyindo okutu kugenda wirulira olubuto. Ayiwowe ekyenda kyekutte. Somusa yeegase ku bunwe maama wowe. Enkizi enkizi. Omusajja akusimba ejjembe nga n'ekikuluma tukitegeera kituufu. Omutwe guluma. Buli kimu kiri ku Senkima kiruma. Egenda maaso. Kiki ekisa Senkima bwenzi bwa mukyala weewaawo. Mukyala ng'ayola mukazi bwawe ng'atwala. Kumbe mwalimu ye neighbor. Kakati abantu bano bombi bebabadde Senkima bamanyi ku kyokufa kwa Senkima era bakulinze wakanga mbaga. Ono aleese omuntu abagamba mbayambeko ndaba muli bakazi beka. Bannange muleese omulwadde mumutuusizza muddeeka ffe tujja mulabirira. Ono sengawe ze ndi mukazi we. Mwebale tuleeterako mugende. Sebo ne gwogenda okulwazaako ng'akugobanga w'amagye. Ekyo nakyo kikumalamu amaanyi. KYOTERA Film Production YouTube channel ze bampita Mukiibi mu matundiro g'ebina Uganda wonna mu ggwanga gyeri bagiyita olumbe lw'eddogo. Kati muwalimu eddiini egamba nti omulirwano gufumba bbiri era muwalimu agamba yaba ne temulwa wano mugende. Muwalimu genda osale subuhi batwala muwalimu ekikumi. Ovanga ni ku muntu alina omulwadde ninga tayagala muyambako. Nempasino oyo yesenga mulala akyaliawo bamutwala kagudio ne piki nemulimu okusamba. Wuli firimu piki siyenkadde yagana okwaka. Kati senga ng'agamba omuwala tutuuse ku siteepu esembayo. Senkima agenda kufa era Senkima ke bamuzizza tawona. Batuwa eddagala lya mirundi 2. Kafeero bamuwa lyakulwaza eryange lyakutula. Kati eryakafeero likoze eryange eryokutula lyeribulayo eryejjembe. Wabula fuba nnyo okulaba bamuwadde akati era batugambye nti senga aba yakafa ffe tulina okusookawo okumuteekamu eddagala okumusiba olulimi n'okusiba omuzimu. Ulira firimu ekitegeeza bwe mba sinakuba mulanga nze mba nsooka okubeera nga muteekako eddagala eryo. Ne wano ebaleetera embugo olubugo olusookako oba olugoye olusookako muteekemu eddagala. Ekitegeeza bw'afa sooka kaaba. Ulira abakazi ebadde emanyiddwa nga olumbe lw'eddogo kigenya agenya Mukiibi zibadde nkutuusaako production Bagave.